Kiro ky'olunaku lwa leero mwasibye omutyano bannaffe abatuwuliriza gano ge mawulire ag'ekibwa agawunyukidde ekindabiro ky'amawulire obeedda g'olindidde okusobola okuba nga tibuuti omanyisibwa ebifudde mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga olwaleero ennaku z'omwezi weza 23 ezaakeegaana omwezi guno ogwokuna omwaka twogera mu 2025 ag'essaawa n'agenda okunyumira yenze Julius Omuvuunya amaze okwegezaanya bulungi mu ntebe ennene eyeetooloola eri mu studio za Nabassa okutuusaako buli kimu. Wonyukidde olunaku olwaleero ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri ku ludda olwabula gavumenti mu ggwanga Uganda People's Congress UPC kirangidde mu butongole enteekateeka ez'enjawulo bwe kigenda okwesigama okusobola okuba nga kyeteekerateekera akalulu ka bonna akabindabinda ak'omwaka 2026. Bannakibiina kya UPC basinzidde mu lukiiko olw'amawulire ne bategeeza nti buli kimu kimaze okuteekebwateekebwa bulungi okusobola okulaba nga akalulu ka bonna akabindabinda bakeetabamu okuva eddala ku bifo eby'enjawulo okutuuka ku kifo ekisembayo. Kaakati okusinziira ku bano bagamba nti bagenda kubanga bebati mu butongole batongoza ekiwandiiko bagenda okuba nga basinziira okusobola okunyonyolera bannayuganda enteekateeka yabwe yonna engeri gye bagenda okuba nga bagitambuzaamu. Ng'ayogerako eri bannamawulire omwogezi w'ekibiina ekya UPC Ngoone Faizo Muzeeyi ategeezezza nti bagenda kuba nga tibanjula enteekateeka zaabwe bagenda okuyita okusobola okutambula okwetooloola ebitundu ebyenjawulo eby'eggwanga mu mbeera y'okwongera okusinkana bannayuganda okwongera okutunda ekibiina kino mu kalulu akasembedde. Cabinet Electoral Commission kusooka agambye nti tulimuteekateeka tuli mu kamalirizo akafulumya lw'omwaka ekibiina era ebutambudde bulungi mu mwezi gwenyini gulimu ogwokuna lw'omwaka ekibiina erina answers zonna ezoyagala erambika buli kimu tugenda okutambula paka okuwona wende. So tusaba mubeere bakakamu baba b'ekibiina abeere bakakamu bagumikirize puroguramu y'ekibiina egera kubeera kinefulumizibwa bamusoma bitalo limaamu egera kubeera efulumizibwa ebabitambule bulungi mu mwezi gwenyini ogwokuna eyinza ofuluma erambike programs okugenda okutambula kabuli kikibetaaga n'ebenzeeyi zonna erigenda okubeera lino okutambulamu batugenda kutiririzinga eryensi yonna akaseera kugalaba katuuse mwezi nogwe. Eyo nga tuvuddeyo wennyukidde olunaku olwaleero ng'amyuka ssengagali w'ekibiina ekiyitibwa National Unity Platform mu kitundu ekya Buganda era nga embaka wa paalamenti akiikira essaza lye Butambala mu lukiiko olukulu lw'eggwanga ono Honorable Mohamed Mwanga Kivumbi asabye pulezidenti w'ekibiina ky'NUP ono Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine asobole okuba nga tebwatyo addiramu ababaka ba paalamenti abeewaggula ku kibiina ky'NUP naddala nga akalulu kabona akalulu kabona ku mwaka 2021 kaakaggwa. Ono amenya ababaka ba paalamenti ab'enjawulo abalina okuba nga kyebaddirwamu obutasukka nnaku z'omwezi 30 era nga nabo bayitiddwa bunambiro okusobola okuba nga tebajja basobole okuba nga ebibalo beeyanjula ku kitebe ky'ekibiina ky'NUP Makerere e Kavule okwongera okuba nga tebatangaaza ku buzimu ku nsonga ezabaviirako okulanga bwe batyo bavoola ekibiina n'okwebalama ng'entuulo ez'ekibiina enkiiko ez'ekibiina ezigenda zitegekebwa okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye basobola okwongera amaanyi okulaba nga emirimu gy'ekibiina gitambula bulungi. Ono n'okuddayo omubaka wa paalamenti w'ekitundu ekiyitibwa Kimaanya Kabonera eyo mu bitundu eby'e Masaka ng'ono oyo Abed Bwanika. Omubaka wa paalamenti wa Kawempe ey'omu Maserengeta ono ye Bashir Kazibwe k'oteeka omubaka wa paalamenti wa division y'Ennyendo Mukungwe Masaka Mathias Mpuga Nsamba, omubaka wa paalamenti w'ekitundu ekya municipal y'Enjeru ku muliraano Jimmy Lwanga, omubaka wa paalamenti wa Bukoto y'omu Maserengeta Twaka Gabo awamu n'abalala. Mwanga Kivumbi asinzidde mu lukiiko olw'amawulire n'ategeeza nti beetaaga bano bunambira okusobola okuba nga tubajja basobole okugenda maaso n'okuba nga tebabuulira kibiina lwaki emirimu gy'ekibiina tebajja kitambuza bulungi nga n'enkiiko ez'enjawulo ze bagenda batuuza abasinga bwe batyo balabikayo. Ono agamba nga basemberera akalulu kabona akabindabinda ak'omwaka 2026 ensonga eno esaanye esobole okuba nga tebwetyo ekubaganyizibwako ebirowoozo n'okwongera okumanyisibwa obulungi ababaka ba paalamenti bano bate bakyagala kibiina basobole okuba nga bebalo bavaako kaadi baziwe abantu abalala abagenda okuvuganya mu kalulu akasembedde. Poliisi etandise okunoonyeza ku kabenje akalumiza abantu abawerako ddala ne baddusibwa mu malwaliro ag'enjawulo okusobola okufuna obujjanjabi. Akabenje kano akagudde ku luguudo oluva
embaala okudda etirinyi tukitegeddeko nti emmotoka eremeredde omugoba waayo neerooka eyingirira ekizimbe era akakana ng'abamu ku bantu abagibaddemu baddusiddwa amalwaliro okusobola okufuna obujjanjabi. Omwogezi wa poliisi okuva mu kitundu ekya Bukeri y'omumambuka ng'ono ye Wilfred Kyampasa ageziganyizaamu Kolina Bassa n'alooka ategeeza nti mu kiseera kino batandise okubuuliza ekituufu kyennyini ekiviiriddeko akabenje era abanjagidde baddereeva okusobola okupanga bwe bali bavuga n'obwegendereza kubanga ebiseera ebisinga okuvugisa endiima kyekiviiriddeko ku bubenje omugeze mufiire abantu. Abasaabaze 7 nga bava Mbale nga bagenda Kampala. Bwetuuse mu kifo ekimanyikiddwa nga Vambeko ekiri ku Mbale Trini Road, omugoba waayo n'agezaako okuyisa emmotoka endala emubadde mu maaso ng'ebadde Hilux pickup. So abadde agezaako okuyisa